Right, mbalamusizaako banyabo ne basebo mwenna kanspenti muli bulungi. Ya nze kipayo payo ne security alert eno saagala esule kubanga bana abasajja bapulaninga ekiro n'emisana. Njala obubaka buno bugende butuuke eri president ba foot soldiers n'ekibiina kya National Platform. Naye nga njagala bugenderedde ddala wali mukulu akulira crime intelligence mukulu Christopher Damulira. Mukulu Christopher Damulira gwe n'aba iso n'abaseemwayi muyina olukwe oluteeketeekere muteeseteese okukwata mu president of Robert Kyagulanyi Ssentamu mumuteekeko emisango gye mwali mugenda muteekako nga bawulibya otala bali mu kkomera ne bamachete saako ne Ssaanya Mujahideen. Kati olw'okuba nti president bamukoledde birthday surprise parade kati mwagala kutusa emizannyo gyammwe. Ngero twongere essaaza no Christopher Damulira abatudde mu meeting ne bateesa botya bagenda okukwata president of Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagenda kukozesa omukisa guno oguliwo olw'okutya parade bagambe nti abaana balabiddwako mu byambalo ebimyufu bagenze ku poliisi ez'enjawulo mu bitundu by'e Mukono, Kampala, Wakiso ne bamenya poliisi ne babba emmundu oluvannyuma emisango egyo ne bagikonvatinge bagiteeke ku president nti abavubuka ba National Platform People Power benyigidde mu kumenya poliisi ez'enjawulo ne batwala emmundu nga baagala okwenyigira mu bikolwa eby'okujja ku gavumenti. Kino mukulu Damulira okimanyi bulungi nnyo, mwadde ne mukiteesaako kubanga mwagala kukwata president. Naye mwali mupulaniza mu kusooka naye nze nga bulijjo mbasookayo mu maaso. Kale Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njagadde okutegeeza mukulu Damulira n'abakulira iso ne Ssemwayi saako ne poliisi meeting bagituze ne bagikkiriziganyako era ebijambiya byennyini bigenda mu maaso mu Kampala, Mukono, Wakiso naye batudde balina engeri gye bagenda obikonvatinga babiteeke ku fayiro yo bagambe nti olw'okuba nti olina abavubuka abalabikiddeko ku parade eyo be bali mu nteekateeka etandise okukola omenyi w'amateeka okwagala okujja ku gavumenti nga muyita mu bikolwa ebyekiyeekera. Kale mukulu Christopher Damulira nze nga bulijjo mbasookayo ne mbaswaza meeting gye mwatuuzizza nga mwagala tandika mmwe kennyini okulumba poliisi zammwe mubbemu emmundu mukiteeke ku ba foot soldiers mutandike omubateekako emisango gy'obutujju n'okubakwata mukwateko president nakyo mukisaze mubagirawo nga nena bwe gisimufungize tukooye obufere bwa gavumenti ya Museveni ate nga mmwe kennyini mwe mutta abantu. Era wetwogera kati abaana mutandise obbakwata waliwo comrade we Nansana baamukutte bamuwambe mu drone n'abalala bagenda bawamba kubanga muli mu kutya. Nze mubategeeza Christopher Damulira ofubye nnyo okula nti oteeka wansi National Platform ng'okola ebintu by'ekisiru mwatuuka n'okusindikira mukazi wo gwe weeganzikako omuwala oli ow'ekayonga kati ali mu kukomera gomaasibako emisango era egy'okutta omuntu ng'era wali omusindise ajje abege president amuteeka omusango gw'okuwamba nti yali yagenda kwekobana n'aba SFC okuwamba gavumenti ya Museveni n'enzija information n'engikuba era bwe nagikuba omuwala bamusako misango gyakutemula muntu kati ali mu kukomera gy'avundira ate nga yali girlfriend wo omufunako ono muli mu KCC oluvannyuma n'omwefuulira n'omuteeka mu kukomera kati gye kintu kyolikola ne Christopher Damulira kiki golooza ebikola mukola tebituuka ekiseera tebikoma mukomye obunanfuusi mugoberera amateeka palidi eba yabatiisizza nnyo ekibagoba kikulu naye nga ndi wano etegeeza president bakomredi we n'ekibiina kya National Platform nti enteekateeka weeri mukulu Christopher Damulira agitaddewo nga baagala kuyita mbakoba ba foot soldiers bakwate kubanga bantegezezaako nti mu ba foot soldiers mulimu abantu baabwe nga bavugana boda nga bayinfoma bali mu group ya National ya group ya Popoa abavuga boda abatubeeramu ne batwala olugambo naye olugambo lwe batutte ndowooza lufu lw'ensonga sisubira nti ku agenda z'okutwala obuyinza kuliko okukwata emmundu oba okweyambisa ebikolwa eby'obutemu okufuna obuyinza. Kale bambega bwe mwasindisa okubeera mu National Platform ba foot soldiers abawadde information eno za banoonya accountability na butya bagenda ku kola profile za kukwata president ye muswadde. So Christopher Damulira no video njagala esuleke kutuukeko olyoka otegeere temujja kukwata ano muntu yenna musaaga bane mutambuliza akatambi kano katuka ku president ne ku buli comrade yenna mutandika okwekebera mu bannamu mulimu enkwezenge nga ziwayo information enkyamu. Mukama bankumira mweraba tujja kusisinkana ku lunaku olwokusatu.
ku Yugi Update TV ku wadde osinza okuba ng'otuwuliza mwebale nnyo okwekumira ku mayingo gano. Nagambye gwagala otweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kubanga okikoonamu osobole okuba nga otwegattako muganda wange. Mwenna bali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi. Ebigambo ebyo muwulidde ebya muganda waffe Lumbuye Freedom Fighter. Osobola okujja mu comment section okusinziira ggwe nga woobiraba ne ku ndowooza yo n'otangaaza ku bannayuganda. Mbagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV.